Nnabagereka Sylvia Nagginda yagaddewo ekisaakaate Katikkiro n'abeerako obubaka bwe yawadde abaana n'abagamba bannange baana bange n'abagamba bannange ebintu ebisinga obungi byemukola nga yadde abazadde nabo badde bazze mu kisaakaate ekyo naye n'abagamba nti ebintu ebisinga obungi byemukola abaana bye bakola bano enjogera y'abaana gye boogera n'abantu bagikoppa wammwe waka biva wammwe waka era mmwe mubikola abaana ne babikoppa ne bajja nga babiyiga nawe ekyo naakubiriza abazadde okulaba nti bakola ebyo ebisobola okulaba nti biyamba abaana baffe bibasobola okulaba nti batwala mu maaso. Omwana bw'abeera ewaka nga maama awuttulwa buli kaseera ye naye bw'akula n'awasa omukazi yalooza nti omukazi kagoma ka lubendera kalina okubakuba buli kaseera. Bw'aba tagula mmere waka naye bw'akula ajja genda alyenga mu woteeri ewaka tajja kulekawo mmere. Nabwe kityo bakusaba abazadde okulaba nti bakyusaamu enneeyisa ewaka n'ebirala byonna basobola okulaba nti nno abaana tukuza abaana nga beebo bennyini abali ku mulamwa. Eyo nno si gye tugenda okutunula olwaleero even though nti nako kakulu nnyo tuba tulina okukakoonako naye nga ensonga gye tugenda okutunulako kojja twolekera okulonda. Olunaku lugenda kubeera Lwakuna. Mukama wange. Kampeyini zikoma ku Lwakubiri. Ku Lwokusatu tubeere awo nga tulindirira. Ku Lwokuna abaana boolekere bakira obubokisi. Naye ebintu ebisinze okuvaayo ennyo naddala mu kiseera kino nga twolekera okulonda abannaddiini n'abakulu ab'obuwangwa ngambe nti baminisita abakulu ab'obuwangwa bonna sijja kubasosola nti ngambe b'Emmengo bokka Busoga abakulembeze b'ennono bonna bavuddeyo. Ekintu kye basinga okusimbako essira mirembe era nga beewaza abavubuka abo abeesoma nti kagwake keetonye tulina okukabanja nga babeewaza ebikolwa ng'ebyo kuba tobanja gw'otawula baakawolawa simanyi gye baakawula ne bagaa nti nedda ffe kuno temulina kye mutugamba. Twagala tutunule ku nga Buganda eno byeyiseemu gyevudde emabega yonna okuvira ddala mukadde waffe okuvira ddala Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye bye yatuukako engeri gye yawaŋŋangusibwamu ne tubeera awo ne tukaaba n'atuuka n'okukisa omukono ne tubeera awo ng'Obwakabaka buli awo busigadde ku mutima tewali asobola busiimulako naye nga engalo bazikubamu makiikakiika obote obote yakitukola. Kakati tetwagala kudda eyo kubanga kati omulembe guno olaba abantu buli omu balina kye bakoze. Biki njagala entanda gy'osibirira abavubuka abo n'abaana bo entanda gy'obasibirira nga twolekera okulonda kuno kwa 2026. Muganda wange sebo neeyanziza nnyo neeyanzeege ate nkakasa tebadde ensobi Omukama Katonda otukolera ekisa okufunayo wiikendi eno esemberedde okulonda. Ndi mugezi nga mubuulire nenantabuulirirwa ya Ssaabalago wa Bbumba emirundi mingi abantu bagwa mu nsobi n'okugwa miteeru si lwakuba nti gibasaanidde oba nti bakikoze bakyagalira ddala kibe kityo naye kwekuba oluusi okutegeera kw'ebiro byabwe
naye ne batayambibwako abo abalabyeko ku bisukka ku ndaba yaabwe. Si buli muntu yenna agwa mu nsobi nti agiguddemu lwa buwaganyafu. Waliwo abazigwamu olw'obutaweebwa budde eri abo abandi bayambyeko obutagwa mu nsobi ezo. Tugenda mu kalulu kano era emirundi mingi nze nsaasaanyiza nnyo akadde kange ku bavubuka abato abatannalaba ku byendabye, n'okusingira ddala ennyo nga singa mba ntambuliddeko ku boodabooda. Omanyi abantu Katonda bakyasinza okuwa amaanyi amangi ag'obuteeganya n'obutakowa be ba booda abo. Bakeera nnyo banyokaleeti piki zibakuba mbinnya naye boogera n'okusinga omutembeeyi ayimba emivumbu. Buli atula bwati ku piki ebwe pa amunyumiza ng'atandikirawo. Gwoba olina ebirowoozo byotayagala kumanya nokubuuza nosibye otya ssebo, nosibye otya muzeeyi. Ffe batuwa nnyo ekya muzeeyi emyaka gye tutuuseemu kitugwana. Muzeeyi osiibye otya n'omuddamu ne muzeeyi gwe nga bw'olaba n'akutandika bw'atyo. Kati ennaku zino ate nga bw'olaba tebakyakireeta. Kati atandikira muzeeyi nkusaba ekintu kimu kalulu ku lunaku lwokuna bwe bukya tuyamba akalulu katuweere gundi. Kakati gweoba owulira nga toyina budde bwakwogeza nnyo kyakusabye okikkiriza mangu namugaa nti ate awo tuvaawo ffenna awo wetuli. Neweewala okuba ate nga abagenda mu debate gy'otandyetaaze, wabula naawe n'otwala obuvunaanyizibwa obw'omugaa nti ffenna tuli awo naye obulamu bwo obuwa ekitiibwa. Akaluko kateeke woowulira nga wooyagala, naye bwe wadde ova ewaka olina be waleseeyo aba beesinze ku ggwe nti ng'ekyokubiri okyapangisa wazimba kyamuzeeyisi kapatiko nakagula naye sinnasobola kateekamu ki nyumba ng'ekitegeeza olina ebiruubirirwa ebisukkako kugula ka ploti. Ebyo byonna olina okubituukiriza ng'oli mulamu. Tekijjaawo endowooza y'okugissaamu kitiibwa ey'okuteeka akalulu w'okaagala. Naye era wandyagadde akalulu ako kabalibwe okawulire nga kabalibwa. Ebikavuddemu bikaveemu era oli mulamu nga towenyera, toli mu kkomera era ng'ossa. N'olwekyo sooka oteeke ekitiibwa mu ki mu bulamu bwo. Kati bannayuganda mwenna abampuliriza, eyo emboozi ebeera ya ssekinnoomu lwe mba ntudde ku booda. Kati njagala tunyumyeyo emboozi etugatta ffenna nga bwe tuli ku mpewo abawuliriza. Bannayuganda bannange, obukulembeze bwe tulina mu kiseera kino eno rigimu ya mwenda okuva lwe twafuna independence. Rigimu yakomeka ya mwenda. Ne mu rigimu zonna omwenda tewali rigimu ebaddewo naye tebaako muntu oba bantu bafiirwa obulamu bwabwe. Rigimu eyasookera ddala gye tuyinza okugamba nti it was a peaceful ye yali eya Queen ng'atuddiza obwetwaze bwaffe obuyinza ne babukwasa Sir Edward Muteesa. Kati okuva ku rigimu changes ezize zibaawo zibadde za mudumu gwa mmundu era nga zibaamu okufa kw'abantu. Na zino ezaali empangepange ezaleeta ba Yusufu Lule, ba Pawulo Muwanga, ba Binaayiisa era stiiru wakati mu nkwe n'okubasuula okuteekawo abalala era waliwo abatonotono abaafiirwa obulamu bwabwe. Mujjukira abeekalakaasa ffe twagala Lule no Yusufu no Lule no Yusufu no work oba tufa tufe owoza oba tufa tufe bw'ofa what next kyobadde oyagala olwokituuseeko ng'ofudde. Eyo enjogera ey'ekijingajinga yapikanga abantu nti ensi egula mirambo nga temuli ku ki gugwo. Era basinziira ew'omutiitiizi omulamu ne bakulengeza ew'omuzira omufu. Nga basinzidde ew'omutiitiizi omulamu ono omutiitiizi omulamu
yakulengeza amalaalo g'omuzira eyafa ng'alwana n'empologoma. bamuziika wali olengera ago amaka ago nagali amalaalo. Omusajja oyo yali muzira oyo yalwanagana n'empologoma mpaka kufa. Omutiitiizi nga yakola ki? Yakunyumiza. Ye olwalaba empologoma yadduka. Omuzira n'afa ng'alwana nayo. Kati omutiitiizi n'asigalawo ng'anyumya ebyafaayo ebyo. Nagakajengange. Kati njagala mbagambe ebigambo bino nti rugimu zonna 9 zitutte obulamu bw'abantu. Uganda tetuukanga ku demokurasi gwe twetaaga. Abaafiira mu rugimu ezo 9 baafiira ki? Olutalo luno lwennyini olwaleeta gavumenti eri mu kutufuga lwatta mitwalo na mitwalo gy'abannansi. Ebibuga ne bikubwa ne bidda emabega omuli ne Masaka. Luweero nze ntuuse okukula nga buli kulonda okujja kubaawo emabega eri nga pulezidenti ajja asomba obuwanga okutukooya abantu entalo. Bannaluweero ne baddira ddala emabega mu nkulaakulana buli kimu. Olwaleero singa wabaddewo saayansi asobola okwogera n'abafu, abantu b'e Luweero bw'obuuzaayo omuzimu gumu nti wafiiririra ki, gukaaba. Baafiira ki? Ekyobuntu byennyini ebyabasuubizibwa ne bawaayo abaana baabwe na buli kimu n'obugagga n'ente n'ensolo n'emmere n'okutuusa kati tebituukibwangako. Baafiira ki? Bino birina okuddayo okutujjukiza ffe abeewaga nti si ffe tusoose. Si ffe tusoose. Bangi abazze bawaayo obulamu bwabwe n'emisaayi gyabwe n'obugagga bwabwe na buli kimu. Naye nga byennyini ebyabalwanya, ebyabattisa, ebyabazza emabega nakati bikyaliwo. Gonkakasa otya obuvumu obujjewa nti gwe bw'owaayo obulamu bwo bijaterera nti Uganda ejja kuba enonoddwa. Kubanga singa obadde shuwa n'ogaa nti kale ffe akakadde oba tufa katufe, Uganda egenda kufuuka America mu demokurasi, mu kino mu kiri. Naye yashuwalensi togikola ki? Togirina. Lwaki ofa? Mukulu mubiru naawe ampuliriza nkugamba ebigambo bino. Gwe muzira w'abaana bo, gwe muzira wa famire yo. Kuba bukubi kafaananyi nga tofudde. Singa ofuna ekigezo olwaleero n'ofuna accident ne bakutemako emikono gyo nga n'obulamu weebuli, olaba efamire bwegenda okubeera nga naawe wooli tofudde. Kuba siiga akafaananyi olwaleero nga stroke bwe zikuba abantu n'osanyalako oludda okumala omwaka, olaba oba abaana basigala mu masomero, olaba obulamu bwa famire bugenda okubeera. Omukyalo tebamuwase n'okuba wooli naye gye stroke ekubye buki? Bukubi. Ate senga mukana akalulu olaba ogenda mu kkomera okafiiramu, olaba obeera mu kkomera buli kimu ekyo ne kifa. Nodda nga mukyalo bamuzaddemu, abaana bakabagobamu, omwana yali mu P7 afunye olubuto because obadde mu kkomera emyaka ebiri. Ate obulamu bwo bwonna okugenda ebbanga lyonna. Abo abaana abajja ku nsi nga tebakusabye obaleete, obalese otyo olina nteekateeka ki? Njagala mbawe ebyafa by'ebyobufuzi lwaki tebisaanye kwemazaamu era olina okugaadinga obulamu bwo, kubanga omulamu yataasa ensi. Abavubuka bagamba onaga omulamu oyo mutiitizi asigale ewaka bwa message gyampadde bwe butamanya. Omuntu omulamu yakulaakulanya ensi ye. Teri mufa asasula omusolo, teri mufa azimba ssomero. Egyo emirimu gy'olaba ekibuga ky'oyitamu nga kikweyagaza kyazimbwa balamu. Hoteri gy'ogenda mu budde obw'eddembe n'osanyukamu yakolebwa mulamu. Omuntu osinga yafa emyaka 10 nga tanazimba hoteri nakati singa tekola ki? Teriiwo. Yamala kubeera mulamu, okubeera n'ekyo ekifo mw'osanyukira. Beera mulamu. Weerabanga gwe atagasa oli mu kwejaajinga ne tomanyi bulamu bwo Katonda ki kyakutegekedde emyaka 5 egiddako. Oyinza okuba nga gwe ogenda okukozesa abantu 4 naye oli mu kulagajjalira obulamu bwo n'olagajjaliramu n'abo abadde bagenda okulyako 400 mu myaka 5. Sooka obeere mulamu. Muwulirize bino abavubuka abali eyo. Nga tonnaba okuwaayo obulamu bwo nti ofiirira nsibirwa oba nfe ku lwansibirwa. Kambabuulire kino ate nga iseruyo. Weeweeyo ng'okitegedde nze ndi munnabyafuzi abiwangaliddemu ebbanga. Ani awulira omusajja gwe bayita Kasibante Moses ennaku zino? Oba yali amuwuliddeko omumanyi?
ate omusajja gwe bayita Mathias Mpuuga, mumanyi ate omusajja gwe bayita Abedi Bwanika. mumanyi Obudde buno abasajja abo balina kye bayamba struggle y'omuntu omu nga gwe bayita Kyagulanyi. Kyagulanyi obudde buno abantu abo mu struggle gyalimu eyokukwata obuyinza abeetaaga. Naye kati wulira bino, ne kaadi tebaabawo. weebale nnyo. Kati wulira bino, nkulayirira Katonda omulamu anzaala eyantonda. Ku lunaku lw'okuna bannayuganda abasinga ne basalawo ntulonze Kyagulanyi. Kyagulanyi n'alayizibwa nga pulezidenti, tayinza kumalako kisanja nga abo abantu tali nabo, nga takoze nabo. Gwe ali mu kutimba ebipande, avuga piki n'okola buli bukolomooni, buli kimu, omugaso gwo gukoma mu kuleeta Kyagulanyi mu buyinza. N'okumanya takumanyi, ne bw'aba akumanyi mbe yeetaaga okudduganya gavumenti toliimu. Abantu bagenda okunoonya batuule ku mmeeza bajjewo bumulumulu atambule nabo bitambule. Mwe muli Abedi kati amuvuma, mwe muli Mpuuga we bataziyunga, mwe muli Kasibante atayagala kulya kyamisana nga tanafunayo kigambo kinafuya Bobby. Naye amangu ddala nga Bobby yakafuuka pulezidenti, ajja kuba mu gavumenti ng'afuuse pulezidenti, ajja kuba takyetaaga akanyoga mayinja, takyetaaga ayokya bipiira, takyetaaga akulubula kolansi, takyetaaga avuma gavumenti, yeetaaga bagezi baddukanya ki eggwanga. Kati nga tonnawaayo bulamu bwo, nga tonnawaayo ki bulamu bwo. Abantu abakuba emmundu abamu ne bafa, gavumenti zaabwe ne zikola ki, ne batasoma, be baayitanga abakadogo ne baleeta Pulezidenti Museveni mu buyinza, si be banyumiddwa gavumenti ya Pulezidenti Museveni. Abantu abatalina yadde amalaalo ewaabwe, abantu abataalumwa yadde ku nsiri, abantu nga Honorable Betty Olivuna Misango Kamya, ensiri yamusangawa, mu famire mulimu omuntu yadde eyafa, be bantu abasobodde okubeera n'obugombo obubaggulira amakubo. Abantu abalina ebizimbe ebigwako ennyonyi tebaafuuyibwa yadde ku mpewo n'omulundi no mu struggle yaleeta Pulezidenti Museveni. Njagala mwawule nnyo. Omugaso gwo omuntu akwetaaga ddi nga tonnawaayo bulamu bwo. Olwaleero abantu abavuganya gavumenti y'NRM nange mwendi neetaaga nnyo abagezi, era saagala kantu kabatuukako, kubanga bwe tukwata obuyinza bwe balina okunyweza obuki. Kati neetaagayo n'abentegeera enjabayaba bensobola okugamba nti mulumbe, ne balumba, oba bafa ne bakola ki. Kankuwa ekyokulabirako. Olutalo lwa Ukraine ne Russia bwe lwatandika, Putin yasooka n'akwata amagye ge amatendeka obulungi n'agasindika n'ebimotoka biyitirivu, Ukraine n'egaseesa nnyo. Era mu wiiki eyasooka baasembera n'ekibuga Kiev, Putin n'akola withdraw. Eggye lye lirina okukuuma Russia n'asooka alizzaayo, n'akwata eggye epangise, omwali aga Belarus, aga Chechnya, aga bano simanya Wigina ani, kati n'atwala yaago, n'atandika okutumya aga North Korea, n'atandika okutumya Iran ompeerezaayo. Si lwakuba nti talina magye, gano gaalina ga mugaso nnyo okusinga waakiri nga bwakyabala amaanyi g'abano n'obbanafuya, abajega kabasooke bafe ng'agagemalamu. Ompulira bulungi gwali eyawaayo ekifuba kyo. Abajega kabasooke bafe nga bwanoonya bwa wiikendi nze ejje lyani, nga naye bwatta ku liri, kuba gano agage makulu nnyo, gakuuma eggwanga lye n'obuyinza bwe. Munnabyabufuzi yenna nga tannakupikaapika nti lumba tukabanje beerawo kolooti, mu bakabanja mulimu owa famire ye. Lwaki mu kibinja ekirumba wali muganda we si yakulembera, mutabani we si yakulembera? Olutalo olwaleeta gavumenti ene tufuze emyaka 4, mbuliramu entaana y'owooluganda lwa Pulezidenti Museveni eririddawa, teyalina baŋŋanda. Balwana ne basurvivinga. Lwaki bo be bawona? Gensale ya survivinga. Yabanga wabeera aduumirira mu kilometers 10. Wabeera bataliyani emwetoolodde.
ku mubiri gwe bamukubako amasasi ameka nawona buwonyi Katonda n'amutaasa. Temulimbwanga, gwe muzira wa famire yo. Nkugambye twakafuna rugimu zimwenda, buli rugimu waliwo abafiiramu. Uganda tetereeranga. Beera mulamu, beera mulamu. Nze nyina candidate gwempagira owa federa munoonyeza nnyo akalulu. Mumanyi nakulabyeko naye Mukulu Mabirizi Elton. Ntambula naye bwe yagenze mu kooti, bwe badde balumba kooti nagenze saabaddewo. Osigadde eno nowagirira eno. Kubanga era baasuze mu kkomera, nze sisula mu kkomera bya kijinga. N'olunaku olwo olumu bw'oba wanfuirirayo obutwa. Yo olwo olunaku lwaki nsulayo? Ye nkakasa nti ati naasulayo olumu. Bwe bankuumira mpaka akalulu kuggo. Nze lwesikoze abaana bange tebali. N'olwekyo nze siina kumala kufa Uganda okukyuka. Gwe toli mwabo. Siri muzira, siina kufiiririra Uganda, siri mwabo. Gwena kubeera mubatiitiizi. Nze nyina kubeera mbabeerawo okulaba ku buwanguzi. Bajja kujja. So si bafiira mu struggle ereeta obuwanguzi. Nze sifa bya kisiru. Ekiseera Katonda kye yantegekera okubeerako nze sikiragajjalira. Yampa amannyo buvunaanizibwa wange gasenya ne gataguba. Sijja mulinda agasenya. Gwe yenna omuvubuka ali eyo. Okyayina emigaso miyitirivu nnyo era gwe empagi y'okukulaakulanya ensi eno naye ogenda gikulaakulanya ng'oli muki mulamu. Bonna be weegomba boolabanga ab'amaanyi mu ggwanga lino tebaabeera b'amaanyi ku myaka gy'egyo gwe kw'oyagala okufiira nga weeragajjalira. Baasooka kubeera balamu ne batuuka ku makungula g'obalabamu. Kojekkiriza tumale okuvaako mu bakabaka baffe buno katono tujje tutandikire awo. Oyagala okusomesa omwana ow'omulembe guno n'ogujja? Kankuzigirire Eka Islamic Junior School Maganjo, ssomero lya kisulo eri abawala n'abalenzi. Lisomesa eddiini n'ebyensi okuva ku nassale okutuuka ku kibiina eky'omukaaga. Abasomesa bonna batendeke ddala. Ebyenda n'ebyensula biri ku mutindo, byakakasibwa Minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo. Ebyensula byonna omwana abisanga ku ssomero. Entambula weeri eri abava ebweru lisangibwa Maganjo ku siteegi Nattabi Road. Okwewandiisa kugenda maaso ku ssomero ne ku dduuka lyabwe erya Eka Islamic Book Center Mukwana Arcade. Okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu nooti 7 nooti emu 89 68 oba ku nooti 7 nooti emu 4 68 42 oba ku nooti 782 37 34 nooti 5 beba Eka Islamic Junior School Maganjo ku lw'omwana ow'omulembe guno n'ogujja. Bannage musayi Kamadi ngosikasika abazzukulu obatwala wa ndeka sirina budde mwana wange ngenda Kenya ate kukolayo ki batwala kusoma te wano wakyaliwo essomero. Abasomesa basiiba mu firimu bw'abaana babalaga bulazi firimu. okakasa Nze nga nziramu ebyo leka gwe ne ŋŋenda. naye wano bunnansana essomero erisomeseza ku mutindo gw'ensi yonna Ryan Classic Islamic Nursery and Primary School. Kale kambatwale eyo. Ryan Classic Islamic Nursery Day and Boarding Primary School ly'essomero omuzadde mw'osaanidde okutwala omwana wo. Anti balina abasomesa abatendeke abali ku mutindo gw'ensi yonna ng'ate eriri ku musingi gwa busiraamu. Basomesa ebyeddiini n'ebyensi okugattako ebyemikono nga n'ebitone by'abaana babitumbula. Basangibwa Nansana Kabulengwa ng'ovudde ku Kyebando Road. Bafune ku ssimu 0702 283 4 oba 0782 283 4. Beba Ryan Classic Islamic Nursery and Primary Day and Boarding School e Nansana Kabulengwa. Bannakampala Central omununuzi wammwe David Lewis Lubongoya asonze. Kampala abadde n'ebizibu bingi ebyobusuubuzi ebitateredde, amataba mu kibuga n'okulema okupulaningira Kampala obulungi, emisolo egy'akaweereege, obutale obutafiibwako n'abavubuka abatalina mirimu ne bakozesebwa okumenya amateeka. Kati byonna David Lewis Lubongoya byazze okutereeza. Abaana ba ghetto mwenna, aba bodaboda, abasuubuzi, ab'omu butale, Lubongoya ye waffe alina omutima ogwa zaabu, awuliriza, afaayo. Yasaanidde okukosibwa ekitundu kya Kampala Central olw'okufaayo kyova olaba abeera mu bifo 6 mu ssaawa emu. Ne mutuuka n'okwebuuza oba Lubongoya yeebaka ddi? Londa David Lewis Lubongoya ng'ennaku z'omwezi 15 January 2026 ng'otiikinga wali umbrella ojja kuba otiikinze David Lewis Lubongoya ng'omubaka wa paalamenti owa Kampala Central. David Lewis Lubongoya SG ye waffe mu kutya leero ndi bulungi twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba
kubawa ku mmere. Lowooza ku bulamu bw'abantu. Tulowooza oggula obulunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati. Era amagezi g'enkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers. Spring Flour agira mu bulungo obwa kasooli n'eŋŋano. Alimu ebirungo ebizimba omubiri, ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne mu maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Spring Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road. Wano ewaffe singa omululu oguleeta obulyake obwa buli ngeri tebikolebwako n'amaanyi, ensi yaffe tejja kgenda mu maaso n'akatono. Wano ewaffe abantu baffe bamanyi nnyo okutereka ebyokukola ensi esobole okukulaakulana, naye ensi yaffe ejja kweyongera bweyongeza okwonooneka singa tewaabeewo kyamaanyi kikolebwa ku mululu n'ebigendera ku mululu. Mu biseera bino tulina obuzinga obw'abantu abagagga ennyo, naye ng'abo beetooloddwa ennyanja ey'abaavu ddala. Kino si kirungi n'akamu era kya bulabe ddala, kubanga kye kireeta obutemu, obunyazi, obutali butebenkevu era n'emize emibi emirala mingi nnyo. N'olwekyo nkubira omulanga abazadde, abakulembeze ab'engeri zonna okubuulirira n'okugunjula abavubuka baffe okwerinda ennyo omululu. Okay, webale nnyo gwe wenna eyekumidde ku mukutu ogwa 17 katonyeze menda Pal FM ekkula ali omutwe wa bulijjo. Tuli mu programu yaffe Buganda ekkula. Kojja tugenderedde ku mubaka bw'abakama baffe obadde oliko okulambulula kwolambulula noga nti ow'omuti baba bagira wagundi kola bingi olaba nga oyo tatumala mu maanyi ate si kutumala mu maanyi mukama wange nze gye buva ne gye budda saagala kukyamuukiriza muntu oba kwogera gwe ebikukyamuukiriza naye nga sitadde kitiibwa mu bulamu bwo n'obw'abantu bo ababeesingiddeko gwe. Mukulu mubiru kankugamba ebigambo bino. Oyinza okuleeta ekigambo ekyo nalowooza nti ate oba alumba gundi mpulidde nnyo engombo ya mukanoonyi mukalonde mukakuume mukabanje. Yes, mukanoonye kituufu mukalonde kituufu okakuuma si buvunaanyizibwa bwammwe kyo kyekituufu. Candidate abeera ne ba polling agents be kati gwe obuvunaanyizibwawo bw'olaba nga waliwo embeera ezo. Yes, meters 2 nga ssemateeka bw'ayogera beerawo, naye bw'olaba nga abalina obuyinza balina ekibeera kye bataddewo ekiyinza okutwaliramu obulamu bw'oba eriiso lyo, go home. Go home. Toyina kyogenda kufunamu okuva mu election. Uganda tekoma ku lwakuna. Toyina kyogenda kufunamu kuva mu election ezinga oyina eriiso limu. Toyina kyogenda kufunamu nga osibidde. Tulabye bangi nnyo bannaffe bano kajja batandika okujja mu byobufuzi. Tulabye abawenyedde, abalemadde, abafudde, famire zaabwe zavayivingira kwani obudde buno. Kwani ebibiina by'obufuzi bingi, FDC, NUP, UPC, Democratic Party, kati NRM katusobole gireke kubanga abantu baite bakosebwa. Bino ebibiina biina ba parliamentarians bifuna ssente buli koota, bwe twogera mu koota buli myezi 3 okuva mu nsawo y'essente z'omuwi w'omusolo. Bifuna ssente ze bijja ku babaka baabyo aba paalamenti. Bifuna donation okuva mu mawanga ag'enjawulo. Naye abantu abakosebwa butereevu nga balwanira obuwanguzi bw'abantu abo mbulirayo ebibiina ebyo. Olwaliro tewali ku bibiina bye mmenye tewali kibiina kitalina busobozi. One, ne bwe kigamba ndi katuzimbe secondary school ne primary school naye nga ziyamba ku baana abo. Buli kibiina ekyo amaloboozi ge kirina n'obusobozi nga byatandise genda nga binoonya bursaries mu masomero. Ne bwe ziba haafu nga haafu bazitola in cash ku ssente ezo ezibaweebwa obuweebwa okuyamba ku baana b'abantu abo abafiira mu butyabaga obwo. Kibiina ky'owulire kikikola. Kitegeeza nga tonnaba kulalampaza kifuba kyo. Weeweeyo kye bayita second thought.
nti outcomes ezigenda okuva mu kino nkosebwa ng'omuntu ne famire yange naye abantu bano bagenda kummanya batya. Nze nkozeeko ne bannabyabufuzi bangi akyasembeddeyo ddala abadde akyasembyeyo n'akyuka abadde Honorable Betty Olive Namisango Kama amaze emyaka 9 ngali mu kwenjoyinga ssente z'omuwi w'omusolo ofiisi ez'ebitiibwa. Yabeera minisita wa Kampala, n'abeera minisita wa lands, n'avaawo n'afuuka IGG. Ku baana bonna kubanga politically mu byobufuzi yali asiimuuse ng'avudde mu FDC, abantu abamukomyawo political mileage y'okubeera ng'etegeerekeka be baana abaavaayo nga tutandise ekibiina kya Uganda Federal Alliance ne bamufuula relevant politically. Ebbanga lyabadde mu ofiisi ezo ez'ebitiibwa kubadde kuteekateeka retirement package ye, famire ye ewummudde etya mu kitiibwa era taliddamu kubeera bubi ku bonna abamubeererawo ani gwe yalabawo. Kyogamba temwamusisinkanako nga mu aba Federal Alliance. Kati kibadde kiyinza n'okuba nga kisobola okukwanguyira gwe atamulwanirira nga okumusinkana ate okusinga ffe abaamubeezaawo. Olwo takwetaaga. Bannabyabufuzi babeeyambisa bweyambisa. Munnabyabufuzi gwe munnanga ayagala nga tugenda mu kalulu kano kankusiigire ekifaananyi kya munnabyabufuzi omutuufu. Mukulumbirwa ndaba. Nva mu ggombolola y'Empenja mu Gomba. Eggombolola ya Mpenja oba Tababinza erimu akatawuni ke bayita Ngoma Nnene. Mu Uganda yonna ke katawuni akasinga okusogola omubisi ogw'embidde n'okusiika Kabalagala. Omuntu yenna nga nze nga natandikira Engoma Nnene nga nsiika Kabalagala, essimu yange eba yalimu abalimi b'amabidde bangi kubanga be bampa bizinesi. Weevira ku ddaala eryo ne ntandika okusuubula nenkola edduuka lya diweya, mu ssimu yange mba sikyetaagamu mulimi w'amabidde. Olwo ntandika okuteekamu ababalirizi b'ebitabo, abasuubuza emitayimbwa, abaleeta seminti, abaturaka, benneetaaga. Gwalima embidde onkubira oŋŋamba ki? Eyo levo nagikola ki? Nagivaamu. Noonya abakyasogola omubisi bw'oba okubira mu byobufuzi bwe tuli. Bwe mba nnoonya akalulu nga nnoonya bwa pulezidenti ayokya ebipiira nkwetaaga mu kkubo, akanyuga amayinja n'okwekalakaasa nkwetaaga, avuma abakulembeze n'obbanafu yankwetaaga, amangu ddala nga nfuuse pulezidenti mmwe abakola ebyo mubabalabe ba gavumenti. Kuba anti nze nkola enguudo saagala bookya bipiira mu nguudo. Nze mukulembeze saagala bavuma bakulembeze, nja kusiba. Neetaaga emisolo saagala batakola. Mwabagera neetaaga misolo. Ye munnabyabufuzi. Muddeyo mukole ku nguudo mukolako ki, nja bakuba nja basiba mukole kuba neetaaga emisolo naagijja mwana ngisolooze Kenya. Kati bano abantu ababeemazaamu nga babawabya. Those are users babakozesa. Sigambye nti temuyaayaanira nkyukakyuka kuba oyinza okuba nga ddala gwe nange nzikiriza nti tetuli bamativu n'engeri gye tukulemberwamu, naye enkyukakyuka njagala ekuleke nga oli mu ntegeera ye ey'obuntu ate ng'oli mulamu, kubanga ne gw'olonda nkukakasa agenda kubeesinga ku ggwe, si gw'ogenda kubeesinga ku ye. Teriyo omukulembeze gw'ogenda kuleeta nti ye agenda kubba ebivulu music afune sente zikola oluguudo. Gwe munnansi gw'ogenda okubeera source of income yasobola okukola byakola. Ow'omusolo. Yes. Kimu kyokka nti ye kitumwagaza tumusuubira okukyuka. Abeere ne gavumenti nga teri corrupt. Nga takkiriza ssente gwe z'owa omusolo ate kuganyulwa abantu ba ssekinnoomu abatono. Tumusuubira okubeera nga talina busosoze mu mawanga ne mu ngabanya y'emirimu. Kati abo ndowoonya enkyukakyuka oyinza okuga nti gavumenti eriwo erinamu obusosoze sikkaanya nayo, awo nange enzikiriziganya naani? Naawe naye ng'oli mulamu. Gavumenti neno yennyini gy'oleeta eyagala kukulembera abantu si mazike. Mwe mugendo giyimirizaawo. Kuuma obulamu bwo.
teeka ekitiibwa mu bulamu bw'omulala nga bw'otayagala muntu oli ayina mundu kukuba ssasi naawe tokozesa kiwago ky'olina kuba gw'otakkiriziganya naye ejjinja oba muggo kuba olwokuba gwe olina ekiwago ky'amaanyi mulina kakulu ak'amaanyi musangeyo abatafaananya ndowooza naawe bakoleko effujjo kakati ate nze ntandikirewo okunenya n'ono akusinza enkiza ayina emmundu nga naye alikukozeeko mukulu mubiri bw'oba oyagala eddembe likuweebwe naawe weekitiibwa maidi gw'olina ewaka naye muwe eddembe lye kuba naye muki muntu naye ojja kuddaawo ogambe nti ku paalo batutulugunya batuyisanga ensolo gwe gwokozesa ewakaawo omuyisa otya sooka obeere kyakulabirako nze mukulu mbiru nkubaganya ebirowoozo naawe ku ndowooza gye nzikiririzaamu bw'oba togiguze isoke bwe kibanga ensi eno omutonzi yasobola okutonda ensi eno n'aleka nga takoze unification mu ntegera yaffe ne tubeera nga tulina eddiini za njawulo katonda alina obuyinza lwaki teyatutonda ffenna nga tuli ggwanga eri oba kaleegi kuba waliwo entalo z'amawanga lwaki teyatutaasa ne zitabaawo n'atutonda nga ffenna tutegeera kimu eggwanga limu kale emu diini emu ebyalema katonda gwe gwani asobola obikola katonda ye buli kimu bwe kibanga waliwo byataakola simanyi oba yabyagala bibe bityo oba byamulema bulemi gwe gwani asobola okugamba nti bwenvaayo mwena mulina okutegeera nga bwentegeera mulina okulaba nga bwendaba kyenkola kye mulina okukola gwani tekisoboka Jesus Christ yajja kuno yali mutume mupaka wa Katonda kakati enzikiriza endala ffe tugamba nti yali mwana waki naye kale kyonna kyekiri naye yali Piraato yabuuza n'abagamba abaayi nga waliwo balaba omubbi ali mu kkomera bakutte n'ono naye ku buli nkomeyo ya mwaka balina okutaayo omusibe atya n'ababuuza abaayi tutaani ku bano Piraato nga tannasala nti kubanga yasala lwa influence y'abantu eryanyi lyamuteekebwako ne bamugamba tagulya ogubbi naye oyo tomuta teyayina nte nti yabaliira ku mmere tiyavuganyako nabo mirimu gye gimu ne musango kyogumuvunaanibwa nti yeeyita mwana wa Katonda yes bw'aba yeeyisa omwana wa Katonda kati ye yakyeyise muleke ogwo omusango uli wakati wa naani ne Katonda kiteesa omubbi n'omutemu otoono kati ensi giraba edduka ensi ejajingayo okusinzira abantu balamu kuva dda bwe batyo bwe bakola ki oyinza okuba nga gwalowooza nti kyolaba kyekituufu nga gwolaba obubi ng'ate gwokuba naye kyalaba kyekiki kyekyandibadde ekituufu ekyokubiri nabagamba mu byobufuzi tugenda mu kalulu ku lwokuna teeka ekitiibwa mu ndowooza y'omuntu kubanga ebyobufuzi ekigatta abantu n'okubaawula biba biruubirirwa interests mukulu mubiri wamu very sure olwaliwo nga bafuuse mmeeya w'e Kampala sisigala nga bwendi bagudde mu kitiibwa okitegeera baba bampadde ka ministry kokka kati kino biri olwinza kujja wano nga weesimbye ku bwa mmeeya ne weesimba ne Erias Lukwago ne weesimba ne Balimwezo ne weesimba naani nze ne mpagira gwe omuntu n'ampita omusiru omuntu ampisa omusiru yabeera omuki omusiru kubanga Haji Erias Lukwago ebbanga lyonna abadde mmeeya nina nkolagana mu ofiisi y'obwa mmeeya kaki kenfunayo kubanga ayina ab'enkizo abamumanyi okusingaani mu biruwa ogituuliramu nange nja kujooga accessibility yes okukubira simu tomala kugamba ani ono akuba okitegedde kati ekyo ekiruubirwa kimmala bumaze okubeera nti nkuwagira n'amaanyi gange gonna kati atakuwagira bwampita omusiru mba mwewuunya kati ne ku ntebe endala zonna bwe biri omuntu aba n'ensonga ze waliwo omuntu afiira ku muzeeyi Museveni si lwakuba nti ddala muzeeyi Museveni ku interest z'eggwanga yasaanidde naye ku ye n'akabondo ke ayinza okuba nga okuva kwa Museveni nga naye ye downfall ye financially everything society kati nga byonna okubeera nti abaana be bakyasomeddeko Cambridge bakyakola bwe bati abigattagatta Museveni kubeera wali waliwo omuntu omulyako engabbye eggwanga lino naye nga ayina n'amatakataka ge yakumpanya naye nga kyamukuumya okuba nti ne kkooti zimusingisa misango
ono kuba nti yali mu ntebe kati omusanga afiirawo ayina ensonga ze wabula naawe agamba nti ndi bubi lwa bukulembeze buno oyina ensonga ze lwaki owagira olwa muwangane ekitiibwa asinga akole ki asinge kuba buli omu mutuufu ono akuumira ennyo ono aleme genda mu kkomera mutuufu ani ayagala ogenda mu kkomera naawe alwana ennyo ove mu mbeera embi okyusa obulamu neggwanga lyo likyukeko oli mutuufu era oli tasaanidde ate kutulugunya kakati mwenna muli batuufu naye nga muli balamu eŋŋombo tugende tukabanje kino nkiddamu tobanja gy'otaawola akalu gye mugenda okukabanja mwakawolawa gwe eddembe lyo erikuweebwa ssemateeka likozese genda olonde tovoola tososonkereza tovuma nze akalwa kale mukulumbiru kaba kabbeeyi nkavugira amafuta era kati kulwokuna ngenda kukeeranjiwa amafuta ga mitwalo 10 mu mmotoka ngenda eggomba nga ngenza gaba obululu ngenda gaba bubiri yadde kulo balonda busatu ngenda kugaba akaluka eritoni Joseph Mabirizi kuba akange si kankiso akange ka Mabirizi wa federo yakutte umbrella ya federo ogabe n'akemu kakati ngabe n'aka direct MP koyo ye waliwo yakansaba ngenda kamuwa kati yomani MP kubaliwo teuli yakansaba tojalonda toli n'ogwe ndaba ku manifesto ye akuba genda kampa nkazinge bulungi nnyo okatte nja kuba sikase ngenda kazinga bulungi nkateekayo mu box nenga sikatiikirize yenti kapakafu isoke kubanga toli yakansaba gwe tulaba mwalina busobozi sina gwe nasoma ku manifesto ye mu kitundu kyammwe sirina ababiri abantu abansaba obululu ogenda kaba Mabirizi yakansaba owa federo ngenda kamu then abamu ku babaka abeesimbye eggomba kuliko omu antuukiridde emirundi egiwera 3 nanga akalulu konkagala era ngenda kamuwa ate akange ngenda nakakuba ekifaananyi ensi ekalabe si kankiso buli mala okukalonda ngenda nakakuba ekifaananyi nti gwawadde federo nti akalu kankakano nkagabye ka federo nkateeke mu box kati akawumali empya ewange eggomba sirina kati ekitegeeza oyo ye bwe watoka muwadde aba akubanja kuba wamusuubiza ate bano abakansaba we sikagaba mbamukuusa waddemba okujja okukubanja mbamukuusa nnyo kuba yansaba ate ne mukakasa nze sirimba mba sijja kuwa nkugamba mbiwulidde naye kanneerowooze naye bwe nsalawo negaa nti nja kakuwa era nkakola ki nkakuwa kakati bannange embeegayiridde teeka ekitiibwa mu bulamu bwo bw'omaliriza teeka ekitiibwa mu bulamu bw'abalala ekyokusatu kuuma eggwanga lyo nga ttebenkefu mukulu mubiru ne bw'olibeera n'obuwumbi ng'oli mu ggwanga erisiikuuse tebukugasa njagala olwali otunulire ekiri e Iran tekinnasukka nnyo naye teri mirembe Libya etabankidde emyaka emeka Somalia bano mulababundabunda okuva lwe baatemula Francis Bale mu 8 baatemula Francis Bale nga sinnazaalwa since then up to now tebaddangamu kufuna ku mirembe gitebenkedde Somalia tebaddangamu laba ebiri e Iraq laba obulamu bw'abantu obutokomoka e Ukraine olw'omululu gw'abantu abatono n'okweyagaliza interests eziri awo ng'omutwe wabyo tezirinamu na mukono kati gwe ate wookyayina obuyinza obunyweza eddembe ly'oyinawokko lya muwogo omuluma naye nga oyina stability wakati wo famire yo ab'emikwano na buli kimu kubanga success etuukibwako na mirembe ng'olina eddembe kyangu okutuuka ku buwanguzi abantu bonna bola mukulumbirwa abalina obuyumba bwe bazimbyewo si lwakuba nti bagagga naye wabaddewo emirembe gye basobola okukolera mu bugubi n'okola omutwalo 7 ne kakutwalibwako n'osigaza 3 naye waakiri ng'olina eddembe ligifissa. Amiina kojja njagala tusibule abatuulize mu butikiti abalungi mwenna abaagalwa ekisooka mbakubiriza kunaku lwokuna mu mirembe mukeere mugende mulonde mukose eryo lyessasi lyo lyoyina twala essasi lyo mu mirembe litulise komawe waka kola emirimu gyo muwaŋŋane ekitiibwa mbaagaliza weekend ennungi. Amiina tweyanziza nnyo tweyanze getusinkane essaawa egenda kubeera mu puroguramu yaffe ekyoto nze Alhaji Ali Mubiru mbaagaliza eggandaala eddungi.
Hotel Africana ye hotel yokeyo mulembe mu ggwanga eri mu kibuga wakati tulina ebikosebwa byonna banquet, meeting facilities, conference halls w'onooteeka enkiiko zo okusinziira ku bantu b'olina. Tutuuza enkuŋŋaana eza kuno n'ez'ensi yonna, ebisenge omuteekebwa embaga, obubaga, bedrooms ne workshops. Tulina swimming pools, gardens, sauna, aerobics, steam bath ne massage para. Business center yaffe erimu buli kimu ne forex bureau weeri. Hotel Africana tusangibwa ku plot 2 Wampeo Avenue ku ssimu notinya emunya 7775 noti mwenna tubaniriza. Hotel Africana ye hotel y'Abannayuganda. Lydia, eyakava China wiki 2 emali yetu oli mukutikula? Yo wange gwe tonnatikula? Nyabo, kampuni gye nasooka okukozesa emali yagireta oluvannyuma lw'emyezi 6. Oba gwani ekkolera? Toddamu kubonaabona, kampuni ya Ship With Us ebimalanga bulijjo. Ship With Us bazza kutwanguyiza mu by'obusuubuzi. Batambuza byamaguzi okuva China okutuuka e Mombasa mu nnaku 17 zokka, ate okubijja e Mombasa okutuuka e Kampala mu nnaku 3. Oyagala kuleeta container namba oba oyagala kugatta ne banno kye bayita groupage, byonna babikola. Osobola okuweereza ne ssente eri ba suppliers e China ng'oyita mu ba Ship With Us, nga kino bakikolera ku bwereere. Bakuyambako n'okufunira ba supplier abatuufu okuva e China wamu n'okulambuza obutale mu China, ate nga bakola ne clearing and forwarding. Basangibwa ku Master Plaza level 2 room number S13 ku Bombo Road okulina na Equatorial Hotel. Okumanya ebisingawo okubira Yusufu ku noti 7 noti emu 46 16 9 oba ku address ye China ku +861 3 6 82 5 75. Omuzadde katukyetaaga kuba kamunguluze gonoonya amasomero amalungi omwana wo gy'alina okusomera. Nkwanjulira Ali Madinatul Munawwara Islamic Schools, amasomero amateeketeeke obulungi. Kati tulina Madinatul Munawwara Nursery, Madinatul Munawwara Primary ne Madinatul